Kadama TV. Kadama ayagala tubeera nga atulabula ku basajja b'e Uganda. Mumanyi nti embeera gye tulimu ya corona, naye abantu waliwo omuntu akozesa embeera eba eriwo n'agikozesa okusobola okubeera nga atuukiriza ebigendererwa byabwe. Ebigendererwa by'abasajja b'e Uganda abamu Kadama ne byagenda tunyumiza bya kubeera nga abasajja kaakati balimba bakadaama oba bakazi baabwe basukuma nti balwadde corona, tewakyali muntu asobola batuukirira, ne basaba babeere nga baweereza ssente. Agamba oweereze ssente n'obeera nga agamba nti nno kyekyo kyokka ekisobola okubeera nga kimuyambako okugula eddagala, ne babalimba nti oxygen wa $55 buli lunaku. Jjukira nti omuntu ono akusaba ssente aba ayogera naawe. Kati embeera eri eti nti Kadama ono naye baadde bamukoze ekintu kyekimu naye n'abeera ng'akirabuka. Omusajja yamuweereza n'amugamba nti nno mulwadde corona, naye yagenze okubeera okukinoonyereza ng'omusajja si mulwadde corona. Ate era agamba nti alinawo era no boyfriend awo gwe yali afunye ku internet mu nnaku 4 yali amaze omukaabira ebizibu ng'era amugamba amuweereze ssente. Tuzze tubalabula ku basajja ab'oku internet ababalimbalimba okubeera nga mubaweereza ssente. Mwewale nnyo omuntu akusaba ssente, manya nti oyo omuntu abeera nga alina ebigendererwa byabwe oba ebigendererwa bye. Tetuganye embeera si nnungi mu Uganda, naye ate weegendeze kuba waliwo abagikozesa nti embeera si nnungi mu Uganda ate ne babbirako. Osooka ne weebuuza, omusajja agambye nti nno mulwadde corona era ali bubi, naye ate bw'oba oweereza ssente n'agamba ssente bw'oba oziweereza ziweereze mannya gange, nze nja kgenda nziggyeyo. Ddala bano abagenda ne bapiikinga ssente. Oli n'agamba ndi bubi, weereza ssente ku ssimu yange, naye ate bw'oweereza ku ssente ku ssimu yange ate alina okugenda n'aziggya, wabula agambye nti ate ali mu quarantine nti oba bamu isolatinga. So isolation eno ovaayo otya? N'obulwadde bugamba nti oli mu ddwaliro nkuweereza ssente ku ssimu zigenda kuvaako zitya? Bagamba nja kuweereza omuntu agenda azinjireko akole biki, naye mubeere beegendereza. Kadama ono yabadde aluguddemu, y'ensonga lwaki azze asobole okubeera nga alabula ku bakadaama abatannalugwamu ne bakadaama batera okufuna abasajja ku internet nti mwegendereze. Kadama TV njebale nga tuweereza. Mukulu Kadama TV njagadde okugambako ku kino bakadaama bannange nti beegendereze. Essaawa zino embeera gye tulimu, naddala abakazi basingo mother, kati abasajja bali bubi. Essaawa yonna beetegeke singo mother nga yasigala ng'alimu omutima ogwagala bbaawe. Essaawa zino e Uganda bali bubi, ekitegeeza nti bbaawe asobola okukozesa chance eno okuba ng'amanyi nti ono yasigaza omutima gwe, asobola omukozesa ensobi n'amulyako ssente zonna. Kuba nze babadde bakinkoze naye nabadde mulabufu. Kati beefuula akukubira n'agamba ali bubi, corona yamukwata olw'ensonga akimanyi nti gwe bw'otaweereza ssente ezo abaana bo bagenda kuviibwako taata waabwe. Kati bw'oba n'omunafu mu bwongo obwo ogenda kukwata ssente olabiire mujjawo, olabiire abaana ba bbaawo wamu ne bbaawo, kuba kati bakyalina ssente. Ate n'ekirala beere bano abawala abalowooza nti kanfune boyfriend e Uganda nga nze ndi ku kyeyo. Ba boyfriend abo si bangu kati, kubanga akulimba n'agamba nga bw'akwagala, naye mu nnaku 4 agenda kugamba agudde kabenje. Era nze nabaddeko naye, twayogedde mu nnaku 4 n'agamba agudde kabenje ali mu kkomera. Nagenza okinoonyerezaako ng'alina ku mulimu gw'akola, naye nga yabadde ayagala musindikira $50. Agudde akabenje, yamazeewo emmotoka y'omusajja bamusabye ka mu kitundu ng'ayagala musindikira $50 mbw ave mu kkomera. Ne mugamba nendamu ennaku 17 kuba boosi bange tebaliiwo. Ne mugamba naye genda weewole ove mu kkomera. N'aŋŋamba abuliddwa amuwa
mu bbanga lyonna nga tayogera nange nze ow'ennaku ennya nze bamuwa ave mu kkomera namubulookinze namulese mugambye munnaye fiirayo